Kujaleno bantu baffe mwebale nnyo olunaku lwaleero lunaku lwa bwagazi bwa ggwanga. Ekigambo ekiyitibwa patriotism tebiriimu bya bufuzi, tebiriimu kintu kyonna, naye okwagala eggwanga eggwanga lyaffe okuva ku mitima. Ekyokubiri, twasabye kubanga abavubuka bangi, nze ne muganda wange Balamu tuyise mu bintu bingi ne kusaasira bamaiko, tutambula mu bantu baffe bulijjo, naye abavubuka batuwa ebirowoozo. Abavubuka ne bagamba banaye twagala kuzeeyi kumuwa proposal zaffe, twagala awulirize ku birowoozo byaffe, twagala atuwulirizeeko, kubanga eri mu maofisi gye batera basindika si kyangu okutuukiriza ebirowoozo oba proposal z'abavubuka. So n'olwekyo Balamu n'akwatagana ne Patriotism Corps Uganda ne basaba abavubuka mu Uganda mu batrustinge muleete proposal. Obwedda tuligesitalinga proposals z'Abannayuganda wali, era tugenda zikwasa omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga bw'anazitwala ajja ziyitamu, bw'anayitamu alabe ezo ezigwanidde okuweebwa akasente eziri organized. Bwe bamala bayite abo abaziwandiise, bwe bamala babayiseemu, oluvannyuma tukomewo ekkololo abaleeta proposal museeyi abeekwasize sente zaabwe. Naye olunaku olwo nga tuzze okubawa, nga muzeeyi azze okubawa esente ezo, tujja kuba tusaba n'abalala ku olwo baleete proposal. So bw'oba twaleese leero, era ojja kuddamu oleete proposal. So mwebale nnyo abavubuka ba Uganda, mwebale nnyo, mwebale ddala. Ku ssaawa eno nga pulezidenti waffe omulungi anaatera otutuukako. Bebe mudaki, yes bebe, abaana beebuuza proposal baziwadde ani? Proposal tenti yazo iri wali emabega, buli muntu obwedda atuuka proposal obwedda wagitwala. Bw'oba okyagirina mu ngalo, genda wali bagiwandiike mu tenti ya white wali wabbali. Babakulu mumwesiga bazimuwe, mumwesiga bazimuwe, mumwesiga bazimuwe. Buli agala babakulu amaproposal waliko omukono waggulu, waliko omukono waggulu. Buli awagira pulezidenti Museveni omukono waggulu. Naki yellow abana aba yellow, emikono yellow, siraba emikono yellow, Museveni yellow, babakulu yellow, Mama Kabina yellow. Yes, twetegekera pulezidenti waffe omulungi bw'atuuka tujja kuyisaamu ekigalo n'akalulu n'essanyu. Okay, tulikiriya tongerayo akayimba. Muwagizi wa pulezidenti wa Uganda, uwanike emikono tusome edduwa eno. Bismillahi rahmani rahim. Muddamu amiina nga y'amaanyi. Kulillahumma malikal mulk. Amina. تؤتي الملك من تشاء. أمينا. وتعز من تشاء. أمينا. وتذل من تشاء. أمينا. بيدك الخير. أمينا. وهو أمينا. على كل أمينا. شيء أمينا. قدير. Oh Allah, Lord of power and rule, you give power to whom you pleased, and you withdraw power from whom you want. You give honor to whom you want, and you withdraw honor from whom you want. In your hands is all good,
Indeed, you have power to everything. Katonda saasira President waffe Yoweri Kaguta Museveni. Katonda muwe obukulembeze obulungi. Katonda muwe obulamu bwaffe n'Afirika yonna gitwaliremu. Mukama Katonda akutuwera obulungi omukulembeze. Njagala okwebaza Allah teeka omukisa ku bateeseteese omukolo guno. Bigi mukola mutya? Mukama wange nze munnaddiini eyavaayo nga nja kubeera naawe akaseera konna. Katonda w'omukisa omusajja oyo. Mukama wange maliriza nkwase munnange akazindaalo wantuma okukola emirimu gyo. Nina ekirabo kyonna kijje Kasese. Omukazi omukadde yampadde enkoko n'obulo omukuleetere. Mukama wange situwebaka tutambula fe omulimu twakutandika dda naye enkoko nze nkyagirina n'obulo bwonna oŋŋamba nga nzizaawo nti bulye Mukama wange nga ngulya. Kasese bakulinze kano ke kasembayo omwezi ogujja Mukama wange twagala otuwa olunaku tugenda kukomawo wano kusabira ggwanga nakusabira nakwebaza insha Allah. Abantu we bali tujja kudda Mukama wange. Shukran. Reverend Berere. Your Excellency, we have a birthday tomorrow, but I decided to come here because of the spirit of patriotism. But what I have seen here, people came one by one because of you. God has chosen you, and this is your love. God has given you love. God has favored you. You rule this country because God has chosen you for the purpose of God. Mazze wano ku ssaawa emu nabadde n'emikolo egy'okuziika oluganda ono lw'omanyi obulungi, naye nasazeewo nti nyina ate okujja ku mukolo guno abantu bano bonna boolaba bazze mpolampola ne bawera okutuuka enamba eno olw'okuba Katonda yamuleetanga kirabo. What has shown me when I was seated at 7 o'clock up to this moment, when you have arrived, people came one by one, without cards, without being called, but because of love, because of your good works you have made this country. It is really amazing. God is praising you, everyone is thanking you. Let those who are already praised. Kitaffe tukuŋŋaanye wano okusabira emirembe n'obumu. I request you to leave the Holy Spirit to help you interpret this, my dear. Almighty God, we are here in respect of embracing the total peace and freedom we are enjoying since 1986 to date, under the leadership of His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni and our NRM government. We want to thank you for your mighty hand, Almighty God, commanding the entire world and Uganda in particular, inclusive, restoring peace, prosperity, development on our motherland. We pray that your peace continues prevailing through your intervention to come and confuse the devil's plans, but only for those good plans for Uganda. We pray this in your name through Jesus Christ our Lord. Amen. May the peace of God which passes understanding keep Ugandans and your hearts and minds in the knowledge and love of God, of His Son Jesus Christ our Lord. And the blessings of Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you, Your Excellency, be with the Ugandans, be with your NRA, be with your people, be with the church and all people who are loyal to you from now and always. Peace be prevailing. God bless you. Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much. Your Excellency, I have been paying, you have been promising to see me whenever I have my papers. The other people, those people who really you trust that they can deliver the messages, they don't. It is now about 17 years since you promised even recently. You told me that you will be calling Makerere, Kosia, and others when you were opening the factory in Nigeria. To date, none of us has already called us. Your Excellency, help me, support me. I am really a foreigner. Everything I am still helping Your Excellency. Apologies, please. Apologies, please.
The alumni of the National Patriotism Corps are going to present something to the President. I apologize. The President has taken his seat. Please.